Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Council Andrew oba Tata Kampala. By the way, Council kemala okukulisaayo ko Nairobi mu Aga Khan webale kujjanjaba mubaka namusobola okubeera nga ate mumutukomezaawo nga Mungu amuwadde ekisa okuba nga alina amaanyi. Olugendo lwali lutya Council sofa nembeera omubaka gyali mukubasinza nakola program nga soose kutegeera mbeera ki omubaka waffe owa Kampala gyalimu. Twatuuka nga tusaba bulamu obunaku obutya bwe tukola ki naye Mukama ssimu lyaz'amaanyi yakomawo kati akakala ly'emirimu. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 nabino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Mbanirizaako nate abalungi abatugoberera ate era abatulaba ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Beyond the newsroom kwoteeka Thunder Media na wonna w'osinzira okubeera nga otugoberera ate era nga otulaba. Nze Deni abatuusaako n'ensonga zisima ensonga ez'enjawulo kwoteeka ne programs ez'enjawulo ku mukutu guno w'otulabira akadde kaneeno kennyini. Abanywanyi abali wabweru w'eggwanga ate mbagala nnyo nnyini ddala n'okubeebaza gyonna gye mutuusaako engalo then kwoteeka ne bannaffe abali wano e Uganda abatuwagala ennyo ne muteekamu data wammwe n'obudde okubeera nga mutulaba n'okutugoberera. Njagala okubeera nga mbategeeza nti olunaku olwaleero ng'ennaku ate endala bwe zitera okuba nina omukulu gw'enkyazizza abangi bamuyita Tata Kampala oli omu n'amuyita kyagenda baaso n'okubeera nga amuyita. Bw'olaba ekifaananyi ekyo olabirawo ddala nti ate mugongo waliyo ekifaananyi ky'omubaka Shamim Malende weebuuza nti ye oba leero maama Kampala aliwa. Naye ensonga zo nnyingi ze tugenda obeera nga twogerako twalabyeko omusajja mukulu amanyikiddwa nga Frank Antambi Balukeza munnamawulire olunaku lwajjo yafunye bailo n'ava mu kkomera naye ng'emisango egyamusibizza gyetaaga bannamateeka okubeera nga bagitonnyonnyola. Kaakati nno Council Andrew Sebunya munnamateeka omutendeke ennyo nnyini ddala era nga mu kutematema ensonga z'amateeka munnange ye mutuufu w'okuba nga ate tuzoogerako. Kati bingi bye tugenda okuba nga twogera naye njagala okubeera nga ate muwaniriza nate mugambe nti omubaka tusanyusa okubeera nga tukulaba taata. Council Andrew no tulinako erinnya lifaanagana erya Andrew. Amina muganda wange sawa neyanziza ye taata kundaba nga tufaanaganya erinnya Andrew. Amina lwakuba tukyuka mu ddiini oli Andrew nze ndi Andrew omuyisiraamu. Andrew omuyisiraamu era nina omukisa nti erinnya lya Andrew nalyanjula mu buyisiraamu official. namuganda wange Andrew naye muyisiraamu sinze zekayina nga ndi musiraamu si ye gwe wekka sebo ndi musanyufu okuba nga onkyazizza. Amina. Eddoboozi tunatambula n'eryo yafunyemu kafuyo era ensonga zonna zikwatagana ku baganda baffe abo tusaasirwa wamu nabo bannamawulire kubanga bafuna ekizibu ekya computer misuse kizibu ky'amaanyi kuba kigenda kuteteekanya bangi. Era ne muganda waffe Frank Antambi tusaasirwa naye wamu ebizibu byayitamu era tusaba babivuunuke babanga baliwo okuteesaganya kwonna kwasobola okukola outside court bakukole kuba amateeka muzibe ze baliteekawo tulina obuzibu wano Uganda titeeka bwe liteekebwawo oba lirungi oba libi kasitaliisibwa mu nteekateeka gye baateeka tirina kuyisibwa wano bwe riti neriteebwa mu kitabo pulezidenti n'ateekako omukono liba lijja kukola. Naye tulina ekizibu e Uganda kye ngenze neetegereza ebbanga eriwera nti tukoma okuwulira ku tteeka ng'ekyali bill mu palamenti nti eteesebwako naye palamenti bw'emala oliteesaako pulezidenti n'asayininga nti it's now a law nti liino tulwawo nnyo okutwala obudde okusoma n'okufeffetta tulabe
biki ebikirimu wabula tugenda omanya etteeka ng'omaze kugwa mu bizibu anti kakati ate etteeka temulina kulimanya nga limaze kuyita tulina limanya nga bakyaliteesaako kulimanya nga bakyaliteesaako gwe n'oteeka omubaka w'ekitundu kyo ku nninga n'omugamba singa etteeka eryo liyita todda onfuna bulungi naye ebiseera ebisinga ababaka tubengeejinga school fees w'abaana abuze ababaka tubengeejinga twagala batwokyeyo ababaka tubengeejinga ffe nga bannamwe nga twagala zibayiti onfuna bulungi naye nga etteeka waliwulidde kati ng'eryo erya amendment c zisinga okukozinga havoko eza Muhammad Nsereko onfuna bulungi naye nga balyogerako bapolitician bannabyabufuzi ne balyogerako abamu abali concerned abamadiini ne balyogerako onfuna bulungi era buli omu nakkiriza nti litagetinga kye bayita freedom of speech litagetinga ddembe lyakubanga omuntu asobola obbaako kyayogera freedom of expression onfuna bulungi kwegamba article 29 eyo yo bagisaanyirizaawo ddala naye ate abasinga esinga okwewunyisa era wasangayo bannamawulire abakavalinga era baprotectinga nti aliyite kubanga omukulu oba abakulu abakiri emabega babookyezaayo ate abalala ne yalireeta yaliko munnamawulire ofuna bulungi so kati ffe wano mu Uganda tulina obuzibu obusinga ebintu ebisinga biyita kubanga waliwo gwe bawadde ekyabiryabiri aprotektinge waliwo gwe bawaddeyo 10 nti ffe kennyini olumu twetunda nga tumanyi nti twetunze lwakuba batwokyezaayo ofuna bulungi kati bwe limala okuyita n'ogamba mpozi muteeka muli mwalimu ki tya etteeka eryo mwalimu kino ne kino bwe kiti kyogamba nakwata bino weebiti nembiwagira nti yanti bali bakuwaddeyo bakusalawo kaffe javas ne baggulayo ku nkoko ey'ebbeeyi olwamala okulya ekifi kyenkuwaddamu okutegeera so ebintu ng'ebyo nga bannayuganda tulina obigoberera wona etteeka lyetujja okwogerako erya UPDF amendment ezaakolebwa onfuna bulungi ekiseera kirala kutuuka nga ne galubindi zoyambadde ezo basitunulya obulungi mulimu amagi onfuna bulungi naye lwaki nti twasirika nga litambula abagezaako okkuba enduulu ne bakuba ne bagamba bannaayi lwaki omubaka aba akomawo mu kifo mwasuula nga mwamugambye genda ogambe nti etteeka teriyita n'omulaba ku TV ng'aliyisa n'akomawo ne yeebaka emirembe omugamba ddayo kyose bye wakoze eki so byonna bitandika bensanyukira ng'abantu b'ekibuga twali mutogikwatako Honorable Ruth Nakabira n'awanika omukono n'agamba abantu b'ekibuga bakkiriza tukole ki ne bamugamba kati todda era tebaamuza omubaka yenna bano ababaka bano boolaba nti omubaka ampiseeko wali awo bwe batandikirwako kubanga palamenti yeyina obuvunaanyizibwa obukola amateeka palamenti nkozi y'amateeka era palamenti kyetakkiriza mu mateeka kigenda kuyita naye abantu bonna abakola amateeka local councils palamenti yebawa obuyinza okukola amateeka so tetuyina kusooka kulinda tteeka lyonna kuyita tulikaabe tuyina kusindika nga bookera ku makya nga bakubye school fees notalinda kugoba fees n'ogenda ew'omubaka n'obeerawo okuva ku makya paka ssaawa 8 ng'omulinzi akuwa emitwalo 2 omwana wadde ku ssomero bw'oba olina okukeera ku makya nga waliwo etteeka eriyita erigenda okukunyigiriza n'olinda omubaka n'omumalako emirembe ng'olaba ayagalaku kisa tteeka litabikola ki onfuna bulungi n'omugamba singa mugenda mu palamenti mugenda kulonda yesu oba nno naye singa lino etteeka liyita kuno ku kitundu tojja kudda ojja bba otuliddemu olukwe etteeka lya misuse computer misuse act lyayita mu 2011 naye zino amendments sawa zino ziri kuluwero ku baganda baffe ate era nga zikyali kuluwero kuba jetteeka likyaliwo alright tweyanziza Council Andrew oba Tata Kampala by the way kasooka emmala okukulisayoko e Nairobi mu Aga Khan webale kujjanjaba mubaka nemisobola okubeera nga ate mumutukomezaawo
nga Mungu amuwadde ekisa okuba nga alina amaanyi. Olugendo lwali lutya kanso sofa nembeera omubaka gyali mukuba sinza nakola program nga soose kutegeera mbeera ki omubaka waffe owa Kampala gyalimu. omubaka yali mumbeerezaamu amaanyi. Omubaka simanyi oba mukisa oba kukozesebwa kwa Katonda nti ebbanga lyabedde mu palamenti atuusibwako obulyazaamaanyi bungi okuva mu gavumenti eno. Basooka bamutuusaako obulyazaamaanyi obwasooka ne tubonaabona naye n'akomawo ku layiri. Yakomawo ku layiri myezi nga 3-4 etteeka ly'emmwanyi yalijja era bwe baakuba era yalimu tanaba kuwona bulungi akomyewo baddamu ne bakosa ebibuuyi okufuna bulungi nakuno kyamuyisa bubi nnyo batwasibira agakaani gitumaze ebbanga eriweze ery'emyezi 3 nga taliyo wano naye kisinga kya byonna mu byonna tubaza Katonda nti yakomawo nga mulamu waffe ekiseera kyatuuka nga tumusabira bulamu sigadde nga twagala kumanya babulamu wakati nga palamenti emumya obuyambi. Palamenti yatuuka ku serimu mu buyambi yamuwa ku bbanga lyonna lyamaze ery'emyezi 3 ofuna bulungi nga boogera ekigambo kiri kimu nti ffe tebatuwandiikirangako muki mu butongo era tetukimanyi era kyagenda ku likodi nti palamenti ye Uganda yokka mu Uganda mu nsi muno yali tekimanyi nti erina omubaka waayo omulwadde. Ofuna bulungi era nekimanyi kigenda ku likodi nti omuntu tomanya paka nga omuntu akuwandiikidde. Ofuna bulungi ebisokasa nti omuntu mulwadde ng'akoze eki leo si yali ensonga twagenda mbaka najjana era kati era ebimu ku byamu ekimu obuzibu kwali kumukosa na kumweza lubuto kubanga bali bamulongoosa ne kuno yali nga atereera ate bano ne bamusamba agenda okuddawo n'olubuto baluyinziza n'ebirala bingi. Ofuna bulungi so twatuuka nga tusaba bulamu obunaku obukya bwe tukolaki naye Mukama si mulyaza amaanyi yakomawo kati akakalabya emirimu weewaawo era nze obulamu bwekyo ekisinga ebisigaddewo byansi tusobola okutambula kasita abanga mulamu. Ndowooza ke tumaze okutegeera embeera omubaka gy'alimu Honorable Shamim Malende mukyala wa Mwami Ssebunya. Kakati kanso Ssebunya ensonga zino eno nno ze tugenda okwogerako olunaku olwaleero z'ensonga za muganda waffe oba Frank Ntambi Winibalokeza ze yabaddemu ne Jeff Chiwo olunaku lw'ejjo yaweereddwa bail naye nga ku misango egimuvunaanibwa gy'emisango egikyasinze okubeera nga gikwata bannamawulire oba omuntu yenna akeera ku makya n'agyayo essimu eno n'agyetunuzaamu n'ayogera oba n'akwata essimu n'awandiika. Guno omusango gukwata vlogger ne ba bloggers kw'oteeka journalism fraternity yonna okutwaliza awamu. Kitwebuuza kye kino cyber harassment era mmanya ntya nti mu ebyo bye nkozeemu hate speech era mmanya ddi nti kino kye njogedde ndifeminze omuntu era nti ne kino kye nkoze kiri controversial ku profession yange nga ow'amawulire era amateeka gankwatirawa oba amateeka gannyambira luddawa. So Ntambi omusango ogusinga okuba ogw'amaanyi gwe gwa cyber harassment. Kanso nziza ntya omusango gwa cyber harassment? Kankuzeeyo ku genesis y'emisango gyonna ggwanga. Omusango gwonna gubeera musango singa babeera eggwanga eryo lyagutwala ng'omusango. Eggwanga eryo lisoboka ku makya
Erigamba kati okuva n'olwaleero kankuwa ekyokulabirako nti okutambula ng'onywa omwenge oba okusanga ng'otamidde emisana ogenda bbeera musango. Kati singa paalamenti etula wansi neeyisa etteeka eryo nti okutambula nga okusanga omuntu nga anywa omwenge ku ssaawa 8 ez'emisana oba nga atamidde tugenda kumukwata tumusiba emyaka 2 oguba musango. Naye bwe baba nga tewali teeka lyonna ligufuula musango teguba musango. Ekikolwa kyonna kisobola okufuuka omusango oba kisobola okuba nga si musango. Ekyokulabirako kye kisobola okukuwa nga sinagamba sayibasi etteeka ly'ebisiyaga. Waaliwo wano obudde ng'omuntu oba alidde ebisiyaga oba tabiridde yamanyi si musango. Oba nfuna bulungi. Kati ssaawa zino paalamenti yatuula n'egamba okulya ebisiyaga oba okubyogerako ng'obiwagira musango. Etegeeza genesis y'emisango gyonna nti olina okuba nga baagufuula omusango ekikolwa ekyo ky'okola. Kaakati bwe tudda ku cyber harassment abasajja bannamateeka oba be twaba tukolera amateeka mu 2011 baakeera ku makya ne bagamba egimu ku misango egirina okuba nga mu ggwanga muno mwegiri gwe musango guyitibwa cyber harassment. Omusango gw'okukozesa kompyuta n'otandika okuba nga oleetera omuntu omulala okuwulira obubi. Ofuna bulungi? Osobola okuleetera omuntu omulala okuwulira obubi ng'omwogeddeko. Ofuna bulungi? Ebikyamu ng'omuleetedde n'omuleetera abalala okumukyawa oba abalala okuba nga bamulabira mu kifaananyi ekitali kituufu ng'ate kya bukyayi. Awo we wajjira kana ka hate speech. Ofuna bulungi? Ekyokubiri osobola okuleetera omuntu okuwulira obubi ng'omutiisatiisa nti ogenda kukozesa kompyuta yo oleetera abalala okumukyawa oba omulinako ebintu ebitali bituufu ebigenda okuleetera abantu abalala okumukyawa naye ng'okozesa kompyuta yo. Ekyokulabirako ti singa oba ne mukyalawo mu buliri nakkuba ebifaananyi nga tomanyi n'abitereka ne wayita emyaka 5 ne mwekyawa buli omu n'agenda bibye n'akukubira essimu n'agamba nina ebifaananyi byo era kankusindikeeko nga mubutuufu abirina n'agamba naye oba tompadde miliyoni ya ssente ngenda kubita ku intaneti abantu bategere wakula. That is cyber harassment. Cyber harassment yeeno wa cyber harassment ya mirundi ebiri. Waliwo cyber stalking. Ofuna bulungi omuntu omusindika message. Ofuna bulungi omuntu omusindika message. Ngakola mu bbala ndi wano nkola mu bbala. Ofuna bulungi wako otuuse bulungi. Ofuna bulungi nga you're stalking someone ng'okozesa kuki sim oba wole cyber bullying. Kati cyber bullying kwe kudda wano nga oti wano mu kamera ne ngamba omulabo oyo omusajja akola ku TV eyo yo mubbi naawe ne ku TV gye yava asoka kubba manager yayingira nga atamidde kyamugobesa ate n'okiddamu kubanga cyber harassment oba cyber bullying ekintu kirina okuba nga kiri repetitively done. Oyo gundi mubbi abo babbi gundi mubbi oyo okyogera wano oddamu n'okyogera ewalala n'okyogera ewalala. Kati wano kesi yantambira ekegwa wano mu cyber bullying. Nti oleetera abalala okulowoozesa nti okozesezza essimu yo okozesezza laptop yo okozesezza kyonna kebe email okuleetera abalala okulowooza nti ono alina okukyayibwa oba ono alina empisa embi oba ono si ye muntu omutuufu. Nabwe nobeeramu elementi yaki
ya computer. Yes. Mwino bera mu element ya online. Computer esobola okubeera ne calculator. Mufuna bulungi. Long as esobola okubanga oki mu act. Computer Misuse Act defining wa computer. Mufuna bulungi. Kakati kyekyo nti omuntu gwe bwokozesa computer yo yonna nga wogikozesezza n'oleetera omuntu omulala okuwulira obubi mentally. Onfuna omuntu natokala okulowooza okwetuga kubanga tulabyeko incidents abantu ne baboogerako omuntu n'omwogerako ekigambo n'oddamu n'okyogera ogwokubiri abantu ne balowooza nti kituufu. Ffe ababaddeko mu byobufuzi tubirabye emirundi mingi. Onfuna bulungi. Ne kati waliwo abantu abalina leniency n'agamba abo baana abamenya kyakulya n'akivaako n'agamba abo baganda baffe tubaleke bijja kumala biyite. Naye ate waliwo bali nga ye reputation ye ng'awulira agifaako destroying ekifaananyi kye n'ekitiibwa kye kubeera nga mugamba nti tukolere bantu tukolera bantu nga tuzze kukolera abantu mulimu ne bannamawulire abakiyitiriza abagamba kankube gundi abeeko kyampa nga ye agenda kubeera paid onfuna bulungi okukakkanya omuntu bya mirundi ebiri sobola okujja negamba kankokyeyo ekyataano onzikakkanyiza ono ate waliwo n'ono agamba oyo kamukube anoonye naye ayinza okukunonya mu ngeri gyefukiibwa gyanoonyezaamu ntaano. Kati kino ekintu tekizza olw'okubeera nti Uganda etutadde mu mbeera ey'okuba nga acting unprofessional kubanga professional wise journalism ne ethics z'amawulire tezikkiriza kukola bintu byefaananyirizaako bwe bityo oba just olw'okuba state mwe batutadde tulina tukiyite nga open market nti ali professional n'ali non-professional mwenna mweyiwaawo. So professionalism yetuleetedde obuzibu okubeera nga etutuusa mu misango gino okuba nga gitukwata. Ng'ogyeko lineteeka ekkambwe erya Misuse Act eri mu Computer Misuse Act n'amendments ezaaleetebwa kuba ssaawa zino bwe gusinga ntambi oyo tagenda kuddamu kuholdinga office okumala emyaka 10. Omusango singa guba gumusemovi tagenda amendments nsereko ze yaleeta zigamba singa gumusinga ogw'omusango tagenda kuholdinga office yonna era takkirizibwa kwesimbawo kufuna kifo kyonna okumala emyaka 10. wanje myaka 10 nga tokkirizibwa holdinga office yonna eri public obufunze tokkirizibwa kukolera gavumenti mulimu gwonna ate era tokkirizibwa naku exercising eryandibadde eddembe ly'okugamba nti neesimbawo olw'okuba ndi qualified anti oba osaba public office olw'osaba public office ofuna bulungi kanso nkufuna oba okitegeera kati liba limaze okussaako olukomera for 10 years good years oba mu kkomera nno eryebweru ofuna bulungi ekitegeeza ogwo omusango bwe gumusinga asobola wakati nga asobola serving emyaka 7 osobola osavinga emyaka 7 mu kkomera ne bw'okomawo ne bakugamba 10 years nga toholdinga public office eyo tebeera double punishment ate era still osobola nosasula emiliyoni 15 osobola osasula miliyoni 15 okwejjereza omusango emiliyoni 15 okwejjereza oba miliyoni 15 ate era nosibwa nekiro ekibonerezo kya public office n'okigabana kitegeeza kirimu ebibonerezo bisatu nga byonna osobola obikola bw'osanga omulamuzi nga bali bamukozeeko harassment nga mukambwemu kuba mukama asobola okukusaasira n'ofuna omukisa n'osanga omulamuzi nga yali nga victim wa cyberbullying ng'abaana bamuyisaamu eggaali kati ekibonerezo kyakuwa n'agamba let this one be an example to others
ofuna bulungi nagambo gasoba miliyoni 15 ogenda siwa n'emyaka 7 era nga active weragira 10 years without holding any public office. That is how sensitive cyberbullying and the Computer Misuse Act crimes are. Ofuna bulungi. So kati nga tonnaba kulowooza ku muntu kuwayo miliyoni ojja bulingo omulala kubanga olina following kubanga olina ki lowooza nnyo ku repercussions singa omuntu aba asazeewo kutambula kubanga bitandika precedent wetu settingibwa bino beete bibeerawo mu mawulire ng'era abantu mukola ki nga kyamusobola okukola ekyamaanyi oli baamukubyemu ono baakoze eki ono baakoze eki kati abantu bavuddewo tebakyapangisa abayaye kujja kuba abantu kubanga yamwogeddeko kubanga bakimanyi amateeka weegali luli baali bali ignorant nga tebamanyi nti omuntu osobola omusiba nga akwogeddeko naye tulina muganda waffe yakitandika Seko yateeta tteeka naye okusiba tulina muganda waffe yakola ki yakitandika n'agamba bamusibye TikTok bamusibye ono TikTok bamusibye ono bamusibye ono bamusibye njwanjwa kati saawa zino tulabanga kyeyongedde era nga mu bannamawulire kisinga okwewuunyisa era nga era mmwe mukipublicizinga nti kisoboka okusiba okitegeera ffeffe nnyini tulaga abantu nti kamera kisoboka ate era ffeffe nnyini ffe tulwesuulamu mwe mukola ki tulwesuulamu yate mukatambuza nti onnyini nti yakoogera kyoli mubbi ggwe gw'oli mubbi ne mukateekamu ne bugundi awo gundi yalya era nono interview namubuuza okakasa nti omusajja tukimanyi nti yalya miliyoni bweziti nga naye akasala kati mulimu abantu nga banonosense mulimu abantu nga bo si bagumiikiriza na linnya lyabwe nti bw'oba okuba erinnya ly'omuntu era ng'omukuba mu bya bulimba okola ki kwanzikiriza nti omuntu agenda okutwala awo mu mateeka ddala nga ye complainant aba yakirina ku mutima nti byoyogera bifu ofuna bulungi so kkiriza bagaana eno ensonga ya cyber harassment egenda kukwata bannamawulire okusinga we forward eryemu mwemufunemu babaka bammwe badde bali bayizinga etteeka naye as it stands bw'onaayogera ebyanjwanjwa okozesa kompyuta yo obanga omuntu takuwadde lukusa kumwogerako kubanga etteeka eryayita omuntu ne batakuwadde lukusa kumwogerako tolina kumwogerako omuntu bwatakuwadde lukusa lumwogerako tomwogerako bw'oba takuwadde lukusa lumukuba kifaananyi oba kwata vidiyo ye tomukuba kifaananyi kaakati where journalism is ofuna bulungi kati amawulire gali ludda wa era wa we tugenda okulaga wesooka weebuuze nga tunakwebuuza where is journalism sooka weebuuze where was journalism when the law was being passed kyekibuuzo ekisinga nti etteeka lino lwali baliyisa bannamawulire tulina bannamawulire abali professional ne bano ba common people baneekolya jange kubanga nakako ku mawulire nsomako bush journalists naye nze nakakoma kya nakera ku makya naye nkola amawulire gange ku nuupu okumala emyaka 2 nga nkolya lujjuliro nga nasomawa onfuna naye alongoddewo oba otama ne bagamba akati olaba kino bakikola bwe bati weewa okuba shot ennungi erina beera bweti editing yasitona bwe bati kati mulimu ne bannamawulire yes abayize basics naye kati ogenda banyumiza simanyi ethics simanyi professionalism simanyi ki onfuna bulungi kati mulimu ne bano nga ye yakera ku makya n'awaayo emyaka gyena nagana n'asoma amawulire era bwe tuba nga tuli kuno mu Uganda nga tuli ku rate ya 10 bannamawulire bameka abali mu active media abali professional bayinza okubanga ku 40% 60% yaba bush journalists bano yes bush journalists ofuna bulungi naguze essimu yange nengula kamera ali ku
ate nga akola ate akola bulungi onfuna bulungi oba mukubire wali etaana adduka misinde. By the way ndo nina gwe nali ngamba mukwano gwange nga bamukubidde esimu olinayo awo ataano nzije nkola story ne mugana nayo kimanyi mu mawulire tokkirizibwa kujja ssente ku muntu gw'ogenda ku interviewing kuba tugenda kujjayo story eli balanced ogenda kujijjayo already ng'oli biased bamaze okugula oba tofunagana mu mbeera eyo nkufuna bulungi nti bannamawulire bano amateeka gano etteeka lino lyagenda okuyisibwa nga weebali nene batatunuulira bizibu kibirimu wabula ne bakireka nekikola ki nekiyita kati ate keekadde ak'okubeera nga ate litubonyaabonya mu bufunze ngeri ya awukalyadda katandise okukomawo olwo mufuna bulungi kakati either mukyuse bannamawulire bakyuse engeri gye balipootingamu ebintu byabwe oba bayinfluensinga etteeka bakyuse etteeka ebintu bibiri tambulira ku layini ya tteeka weegamba kulaba nti tofoolinga teka terikwata buli etteeka muzibe likwata buli omu naye likwala lijja mukwata ofuna bulungi oba etteeka lyennyini eriba likyusibwa naye kyeki kyegambye nti ekyuwa esinga prevention tisinga mwavayo ne mwogeza eddoboozi lyerimu abantu babayambako buyambi mufuna bulungi ne mukiwalinga kati mugezaako preventinga kati mugezaako kola ki kati mugezaako tukiwalinga nga tetwa prevent kati mugezaako ofuna bulungi prevention esinga okugema kusinga okukola okujjanjaba kati mwagala okupreventinga kati tuli kumpiso munoonya ddagala naye nga abasawo baali weebali abakuba enduulu nti bannange zinandaba olwana kyogamba yo anti misuse yegenda osasula ewange wensula si yegenda osasulawo nti bannange kakati bakwadde emitwalo 5 onamenya erinnya ly'omuntu bagenda kukuba obukadde 10 nga damages mufuna bulungi ku mitwalo emeka 5 gye bakuwa ne bakutunza mu kamera n'otandika oyo muyaali abo baalya abo baali kino naye n'agamba oke twalya tuliire mu kooti onfuna costs z'omusango zonna ziriko damages wandalabyemu simanyi bamuguddeko omusango gwa siranda onfuna akati even mental health yo obadde mu oluzira kumala wiiki emu kumala wiiki 2 onfuna bulungi okomyeyo bakusondedde ssente bwe binaagenda mu maaso singa bifooka serious agenda kutunula eno n'eno nga talina mukwano gwa kyalabawo kubanga bajja tuka bategeere nti oyo is a bygone case. Tumusabire bakyala be tujja kubawasa abaana be tujja kubalabirira yagende ku statement egi obezi waliwo omusajja omukadde mulabidde erinnya ligenze yafa yagambanga tewali sitole eri wati bulamu no story worth your life ofuna bulungi sitole bayi teboogera kukwata kamera notumiza mu poliisi n'omumwa tewali byanjwanjwa biri wafi komera tebiriyo kubanga saawa zino etteeka mu defamation libadde likkiriza opinion ofuna ne kati opinion cyber harassment yagijeewo yakujjeeko eddembe lyeryo okuwa opinion endowoozayo kubanga wali tubadde ne ka defamation kaffe nenga osobola oteekawo defense nti bannayenze nemimpa opinion it was a genuine opinion tinze mu kulowooza okusinziira bwe nakola analysis yange nakonkuludinga enyuma y'opinion kyabika omusajja ono mubbi omufuna naye kati ye ebituufu kibeera nti omukazi yeyambula n'omukola ebifaananyi nebibeera ku ssimu it is a fact onfuna naye singa ebifaananyi ebyo nze mbiraba nga biri mu ssimu ye n'omulala n'abiraba
gubeera musango ng'ate ye yakkiriza obimukube nkufuna so etteeka gyotteeka kakati kanso nganze singa mbangudde mu trap eno ya cyber harassment defense cheese gyesobola okubeera nga nkozesa okuva mu musango guno oba okugusinga anti kakati esooka kya byonna olina okuba nga olaga nti waleeyogera gali mazima ebisooka gali mazima naye ekyokubiri olina okulaga nti ono yakukkiriza obyogere nti ono yanzikiriza mbyogere kati aneefuulidde ekirala olina okulaga nti wali tomiininga hamu nayogerako bwogezi nga saagalako nali simukosa ennaku tulina trend gye tulaba ey'abaana abawala abavaayo ne bagula bannamawulire babakube bate obwereere bwabwe naye gatrendinga akoze content azinyemu kayimba kagundi kaganye akoze awemuddemu awo biganye ofuna bulungi ayombyeyombyemu awo biganye nagamba kyekisembayo abannayuganda bano baganye ebintu by'okweyambula nagendako ewasengaawe nakyalira ensiko ofuna nayita munnamawe namugamba jangu ota akatambi kakwate bulungi ne bateekawo n'amataala agakaveyo bulungi ofuna namugamba kati ofuna kati eba consent eyo eba consent oli yakkiriza nangamba yakkiriza bannaye omusajja nekino naye olina okulaga nti mwakkiriziganya nti ono nte obwereere bwe oba ono yaŋŋamba muvume kuba abantu bali baagala omuwa amatu boona abo nagamba ntulendinze nti tulina batiktoka bano nagamba ntulendinze nti agundi nvumaamuuko nsirise nnyo nvumaamu ate sinikole ki mbyobufuzi obeera kibayita okubanga mukutte midiya tugulewo olutalo oli w'amaanyi ndi w'amaanyi tugulewo olutalo tukwate midiya kera ku makya ng'oyo atandika naye omusajja oyo mubi naye akomawo yayogedde ki yagambya ki you are harassing yourself but you have consented obuzibu bwe bugenda okugira mu mawulire okyogerako nti ofuna oli muba mukkiriziganyizza then eyesobola okubeera emu ku defenses zosobola okuyimiriramu sajja yaŋŋamba mwogereko ebyo nti omusajja yaŋŋamba mwogereko ebyo oyo omuwala yaŋŋamba obwereere bwe mbuteekeyo kanso singa nzija nenkwogerako neŋŋamba nti kanso Sebunnya mubbi naye nga nkyogera mu njogera egamba bweti okusinziira ku bigambo bya mukyala we bye yayogera nti nno omusajja ono mubbi olaba mukyala we yennyini yagamba mubbi in quotation mukyala we yakola ki yagamba nze omusango gunkwatirawa nga nakwotinga bigambo bya mukyala we ogwa saiba tegukwata ogwa siyanda gukwata silanda gunkwata gutya ogwa saiba bw'oba okwotinze ofuna nti mukyala we yagamba mbu nga tokonfaminze negose n'ogamba nti kanso Andrew mubbi ogwo guba gukwata ono maana agamba mukyala we yatugamba nti kanso Andrew mubbi okwa reference kwani nayo nti yo wadis naye ate amateeka tegagira criminality tegakukkiriza ku sponsor sponsoringa criminality like tegakkiriza gwe muntu kwongerayo bulimenyi bw'amateeka ofuna bulungi yibateekako live ofuna nti ekintu bwe kiba nga kikyamu nga kikakkanya omuntu oba ku peegi yemu akyogedde n'akiwandiise mwenna musobola obeera mu musango mwenna mubeera ba musango kubanga gwe wayogedde ekikyamu naawe n'akyongerayo n'okyongerayo
weegasse mu kutambuza obumenyi bw'amateeka nawe bw'olina omusango ky'oba olaba bw'obanga okola ku TV n'ogenda n'onoonya amawulire nga mafu n'ogaleetera edita nga namafu n'ageditinga ne bagafuna olupapula lw'amawulire oba ne bakuba ku TV eyo yonna kiriki bakola kibi bagikwata era oloopa nalesa amawulire oloopa edita oloopa olupapula lw'amawulire gafulumye kubanga sosi yabaddeemu naye bano bonna played part in doing what kubanga editor qualification ye aba alina okuba nga confaminze lwaki editinga lwaki tebalikuba bikulu lwaki tebakuba bikulu nti olinga bwagaleese balina okugakuba lwaki wali wano omugaso gwa editor kwe kusunsulamu n'okukakasa nti byaleese bituufu tegeeza wakakasizza nti bulimba naye you went on n'obuwayo ne bakola ki then olwapulanga kampani kubanga mu mateeka kampani nti registered aba muntu kati n'omuntu ono ali artificial naye yatambuliza obulimba okutuuka kono kalina okonsuuma agamba bano baalya ssente zaffe ng'olupapula lw'amawulire luyinza okugenda ne lugamba omubaka gundi yalidde ensimbi gwe kyogamba olupapula lw'amawulire olwo luba lwagenze ew'omubaka ne lutegeera oba wabaddewo abantu abo okamera person yakoze story yes editor yageditinze kati ogamba otya nti ne producer ya producers oba ya publishing nze nafulumiza bufulumya sitole esinze yabikutte kubano nejja kugamba nzija kutte bikwate n'ebikuletewo byebitinda wabadde wadde mbobijjamu onajja kugamba nze namaze byeditinga n'embikuwa producing wabadde wadde mbobikola ki obireka era ono gundi ono host ajja kugamba bannange nze nakuwadde sitole nagambyeko ebyokwogera kati kanso what if hostings nga kati n'okola submission yo nga gwe then mu submission yo ne muvaamu ebigambo ebimu ebikosa omuntu sekinoomu nze ku hostings nzija ntya okubeera nga ngwa musango guno gwegumu anti bateekawo disclaimer oddewo ka disclaimer ebigambo bino byemuwulidde si bya mukutu guno oba abaguddukanya wabula bigambo bya muntu oyo sekinoomu kati eyo disclaimer eba eyamba protecting hands gwe ne company kwaggwa bawampisa ku TV yes onfuna bulungi tegeeza byenjogera byonna biba bya TV yo okujja ng'okoze disclaimer nkyejjako nti ebyo byoyogedde si byange wabula bibyo sinza bikomissioninze wabula bibyo gwenga gwe oba nze nenjogera neŋŋamba nti bino ebigambo bye ŋŋenda okwogera byange tebikwatako oba TV yange tebigikwatako byange ngaani nganze omuntu sekinoomu ngaze omuntu ekinoomu era ninange nekwa disclaimer nti nze ebigambo byenjogera byokka ndi owninga nesi owninga gwe bitegedde otya egwe ntegeerayo nze nja kudifendinga kyange kyenjogedde si gwe nga wobitegedde kubanga nsobola okugamba nti wano waliwo ku TV eno kuliko embwa ofuna gunogera n'ogamba boosi wo kansolo yabadde oli agambye olimbwa olwo nze nkitegedde mulala ofunye bulungi oba n'ogamba editor oyo naakuyisa embwa mulala n'agamba mu luyimba lwa David Otutalo yayimba embwa yeekatu kati ndowooza yembwa gyonna gyatugamba oba ntegedde kati nange ne ŋŋamba nti nze ebigambo byenjogera byenja okudifendinga naye nze sijja kudifendinga gwe ntegeerayo ngo bitegedde ezo disclaimers zirina kinene kyezitegeeza mu mateeka ofuna kyova olaba ne statement kyeki kyegambye nti statement either esobola okuba nga ekusibisa oba nga tekusibisa gy'oyogedde nti oba osanga ntambi yandigambye nti
bannange tuwulira ebigambibwa ky'omusajja Bobbi tu ebigambibwa nti oluyimba luno yabba lubbe. tuwulira ebigambibwa Ekigambo ebigambibwa mu mateeka naye olina okuba nga osobola okweta reference kwakoze ki owakijje singa ng'ate okyogedde nga bwe kyayoge exact words byolina okukozesa byennyini in quotation obanga bikwotinze obukwotinzibwa naye bwe gyera ogamba nti omusajja oyo mubbi nnyo ne Yakola maama bw'ati ne bw'ati. ne maama we yatugamba nti mubbi omusajja mubbi naawe babbidde ebbanga abo teri atabamanyi wano mu Kampala yonna teri atabamanyi oli bw'anaabakooti nga jagamba ntambi yagambye ajagamba abana ne yatugambye ofuna bulungi ola ali agamba ntambi yage maama we yagamba yes so emisango mingi ndala abana b'amawulire gye beesuulamu mu kumanya ne mu butamanya naye kye tulina okumanya kyonna nti tewali muntu yenna ali waggulu w'amateeka kati kanso tukivuddemu tutya kino kale kivaamu ekyo kisoka kya byonna simanyi baba baali bayokerezeganya n'omukulu oyo complainant onfuna kakisinga kyakugerezeganya kuba kati ensonga wezigenda mu mateeka wabawo ensonga za mirundi wakyota litigation kye balimu mukkiriza amateeka ne gatwala process baleeta obujulizi bw'aba omusinga aliwe oba asibwe oba akole byonna bw'abanga ono complainant oba yamugulako omusango nga bakizudde nti teyalina bujulizi naye ayirira ono olw'ebisibe byakoze eki byamumalidde oba badde ku ttebo ng'abantu batuule yetondere ensi onfuna bw'abanga kituufu gumusinga nga kimanyi nti yakolamu ensobi ku ensobi z'abantu yetondere ensi age bannange ng'abantu kitwala serious kasitife tukola content waffe wa bulijjo ate naye ng'egyali mu industry binaabimanyi naye mbanga nayitago naye nina okukoma musajja ansaasira ansonyi ekyo asobola n'okukikola nga tafunye lukusa kuva wuuli najja neyeetonda nsonyiwa amala ebintu bingi nnyo wakati oyinza okwesanga nga yamusiba tayagala siyagala kumusomesa kankulageko amaanyi nti toli wa kitalo nga bw'olowooza onfuna kati eyo kankulaga amaanyi atwala ebintu bingi kubanga oyinza okudda mu midiya nga oteekawo akamwenyumwenyu naye oluvannyuma budde ewaka ewuwo ogamba naye mbaotofunye ebintu byenkositinga obwongo bwemayiddemu okutya onfuna bulungi sente onfuna bulungi eyandibadde akola pulogulaamu kati ali mu misango ali mu gino onfuna bakyasobola okuddamu ne bamukwata omusango kyasobola okugwa nkumusinza wagenda musiba emyaka 7 nga wagenda musiba emyaka 5 nabo bagenda musiba emyezi 8 kiba kinene nenga kino kiri kimu oganda wange nsonyiwa obulamu ne butambula mu bufunze mu keesi ezifaananyirizaako bweziti mediation yekola nnyo okusinga okusooka n'okukkiriza kubanga bakola ensobi tinakola ensobi kubanga ebiseera ebisinga abantu abatambulira abagulako abantu emisango ekifaanana bwebityo bo baba baagala kukiriminga linnya lyabwe ti ne mu future omwana we bw'aliraba akatambi bwalibeerawo kino nti tata bamwetondera baali bamwogeddeko ebyanjwanjwa ofuna kakati ye aba yagakkirira linga linnya lye nono kumulaga nti mu butuufu wakola ensobi kati ebiseera ebisinga lwaki biwanvuwa nti nono yakola ensobi abaaliko amampansi sijja kwetonda ndi munene manyiddwa anti okumanyibwa okusobola okumanyibwa mu kkomera ne mu kkomera bamanyibwayo nebagamba osobola obeera essomo nebagamba banontambi bamusiba oba wano omuntu yenna bamusiba kye baffe madubala ofuna bulungi kati lwaki gobeera example y'abalala
ninge kintu kiri kimu nsonyiwa akola video gaba nange twayitamu wano ne wano bwanga okimanyi bigwe nga tugenda kwogerako ku defamation y'omuntu omudefaming otya era nzijukidde kesi y'omwana ono yeyita chicken ku internet okwo yagamba nti Honorable Balimwezo ye kitaawe amuzaala n'akola ate ebintu ebitaasanyusa mukyala wa Honorable Balimwezo n'amuteeka munda naye nzija ntya okwonoona omuntu ekifaananyi kyoba okudefaminga omuntu anti defamation gwe musango gwa mirundi ebiri bwetwala mu kamera nentandika okwogera naye nga byenjogera si bituufu naye nga mu butali bituufu bwabyo omuntu anaabiwulira omuntu ow'entegeera eya bulijjo bw'anaabiwulira ajja kufuna ekifaananyi nti ono omuntu gwabyogerako mukyamu mufuna nti oyo yalepinga omukazi mufuna ate okudifaminga defaming kitegeeza nti kyoyogera si kituufu naye bwe ntulawo neŋŋamba nti oyo yatta omuntu nga kituufu yamutta eyo teba defamation era newontwala mu kooti bwe mba nga nina obujulizi nti watta omuntu kooti ejja kunnejjiriza defamation teprotectinga truth protectinga false information against another person ate defamation okumukola olina okuba nga igwe olina obeera omuntu owokusatu so akudefaminga nga tweyogerako exchange nze naawe oli musiru olimbwa olinkoko oliki bino ebyokwevuma don't defame someone kulina mala kuba mu third party kubanga walina obeera wakiwulira nga bwe kijja mu matuuge akulowoozaako ng'omuntu atalina kubeera mu bantu akulowoozaako ng'omuntu atali reputable waliwo n'ebigambo tusobola okuba nga tugeya omuntu naye nga tebikakkanya muntu ekigambo ekituufu nti omuntu bw'omwogerako ekintu kyonna nga kimukkakkanya mu maaso g'omuntu omulala nga ate si kituufu that is defamation era naye wa mirundi ebiri tiwaliwo siranda onera ibo siranda kwe kwogera obwogezi onfuna nti munyumyamu awo olina omugako ekyali kituufu munyumyamu awo then laibo kwe kuwandiika ebintu byonna ekyobulimba kyonna nga kiri written oba recorded onfuna lwaki babyawula nti byonna biyinza obba bya bulimba naye waliwo ekintu ekistayinga forever kati awo babloga abasinga webagwira mu ntate bagwira mu siranda oti awo kyakera kumakya nayogere n'agamba nti oyo nze ndi muli wa bisiyaga naye kitange yanjigiza okulya ebisiyaga onfuna nze golaba wano olaba oyo omusajja mubbi naye ng'akigamba ggwe kati kagwe bwona amusanga enkya ojja kwesoza otunula eri okusinza ku byebakoze eki byebakugambye kituufu ekyo onfuna kati defamation yo eprotectinga reputation ya muntu na integrity kati kijja kitya mu mateeka we gatuukira okugamba nti kituufu osobola okugamba nti bakudefamings but oli wathe okubeera nti no you're defamed olina erinnya ly'oprotectinga ekyo kijja kitya okubaawo mu mateeka anti kijja bwe kiti kisinziira buli omu alina by the way buli omu alina erinnya ly'oprotectinga onfuna naye ekyo kijjira mu costs zibagenda kukuwa onfuna kubanga bwe tuba nga tuli ku kyalo tuliko abantu 30 waliwo omusajja alima bulimi bijanjalo bye onfuna bulungi nokako bacha n'ogamba omusajja oyo ebijanjalo bye bya bisiraani bwe mubigula bitukuba ebisiraani ku kyalo gwe kyogamba nti abanenyere protecting singo
Ontegedde omusajja ku kyalo nga mulimi ng'alima ebijajalo byatunda yes ne wabaawo omulala ku kyalo kyekimu najja n'amugamba nti oyo omusajja mumulaba ebijanjaalo bye atukuba ebisiraani buli omubigulako tebitambula so temubigula kubanga tebijja kutambula oba ebijanjaalo by'oyo omusajja birimu ebitukuba bwe munaabigula bijja kukola ki mujja kufa abamu difeemizo batamudde difeemizo bwe kyogamba oyo omusajja ajja nga tamanyikibwa wantwala wonna abantu tegera protectinga abalirina so each and everybody has a name to protect. Onfuna tosobola kugamba nti omuntu omudifeeminze n'ogatana linnya omusanja gugulako naye kigira mu damage nti obunene bw'ekintu bwabadde butya naye tewali musango gwe basobola kugoba nti kakati yadde ngo wamwogeddeko ebyanjwanjwa naye oyo kaceere talina kyatugamba oyo kaceere onfuna erinnya bwe lijjira weewano nti ono musawo by'omudifeeminze bya busawo yes ono mulimi by'omudifeeminze bya bulimi kiki government buli omwali n'erinnya lyakkola ki ate ebiseera ebisinga defamation omuntu agenda kudifeeminga akubiramu ekyo kyokola ki kyokola mostly kigira either profession or business wise ekyo kyokolamu kyakubiramu tuli omuvuzi wa booda nagamba oyo musajja akuba obutayimba temudaku kunya booda ze gwekyogamba nti batamukakanyiza oba omukakanyiza nokera ku maca n'osanga munnabyabufuzi n'ogamba bw'oba opposition nti oyo yalidde oto mukakanyiza oba mukakanyiza oba n'omukubako sitole bulogo namba n'omukubako n'ogamba batunda epikis enkadde be bakolagana n'abakubi b'obutayimbwa oba omukoze ki oba omudifeeminze kati njagala mbuulire erinnya ki omuntu lyetaaga protectinga nti omuntu alina obbanga alina erinnya linnya ki onfuna so defamation is defamation nekisinzira wekodde mu capacity ki ate ebiseera ebisinga omuntu akukubira mu layini yeewe onfuna kati bagambye nti erinnya nti omuntu abanga mulimi n'omugamba oyo musawo onfuna nti ono mulimi wa bijanjaalo ate ogambye eyo bwakuba empiso abantu tebawona abatalina linnya lyokoze eki fe eno mu public council tulina nnyo enjogero oba saying gye tusinga okwesibako egamba mbu whoever seeks for justice must come with clean hands kikola kitya ekyo anti eyo oba ogenze mu tteeka eriyitibwa equity ate equity nga yaleetebwawo okumitigatinga gana amateeka amawandiike ofuna kati etteeka lya equity bali drivingira wamu negana amateeka amawandiike equity kyeki kikibayitaako obuntu ofuna nti he who comes with hands must come with clean what ofuna kati no he who comes to law must come with clean hands nti gwe bw'osooka n'obba omuntu etteeka ligamba nti bw'obba omuntu naye n'akubba literally tewandigenze kumuloopa newankubadde oli ayinza oba kyagenda mu mateeka ofuna bulungi naye lyetteeka wano e Uganda teribendingira nnyo no equity libendingira nnyo on what the law says ofuna what does the law say nti etteeka ligamba wanvuma era bagasooka bakubuuze walipootinga wa wanvuma nange nenkuvuma kati eyo mitigation ya equity ejjira wano nga mupuliidinga gundi ofuna damages and costs naye lyetteeka ligasooka likusingisa omusango nti mbutuufu waharasinga someone okozesa kompyuta ye kati ye omulamuzi n'agamba naye okusinza kyembadde ndaba nange mbadde mbigoberera kuba n'abalamuzi bantu ono yasooka n'avuma kolo naye teyaloopa kati nze okusinziira ono yadde nga musingisa omusango naye muwa ekibonezo kisamusango kana abalamuzi ke batera okukola ne batugamba musooke muggyeko kamera tewabawa recordinga kino kati ensonga zino ne zino
lwaki temuzijja mu mawulire ne musooka muzoogerako nga ki naawe katawa kino nga kino kiriwo kiti kuza kusaka mu stances ne wano Uganda etteeka lye empandiike mu kitabo kati liri erya Equity obagiramu nti Equity erina ebintu bingi erina obugenderako bungi ofuna naye wano etteeka asoose mu okuloopa okuwaaba yabeera nannyini musango kati busobola kugamba bannange nase nange nankuba oluyi nange ne mukuba ofuna kati ne biggweeraawo sebo si bwe kakiiko k'amateeka generally bino byonna bitulekawa kanso ng'abantu nga bannamawulire ng'omuntu yenna akeera ku makya n'akwata essimu n'apublishing ekintu kozi oyinza obutaba munnamawulire naye ng'oli muntu wakozesa omutimbagano essaawa yonna oba ogwa mu kintu kyekimu ekisooka kya byonna njagala mpe bannamawulire amawulire amalungi nabo bonna abakozesa omutimbagano nti waliwo etteeka eribafuga tetteeka eryo nga lirina ebibonerezo ebikakali nga terigasooka kubuuza oba oli munnamawulire oba toli munnamawulire etteeka lino terikwata bamawulire bokka likwata buli muntu akozesa emitimbagano oba oli munnamawulire oba toli munnamawulire likukwata ekyokubiri mbawe era amawulire amalungi nti etteeka lino bagenda kuyongera oddi bakwasa mugenda kubeera target nti abantu bajja kubeera nga baavu bakusetinga oyogere ku muntu bakuwa $5,000 nga bakwagalamu $5,000,000 nja kujja ngambe ali ono asobola otwala $1,10,000,000 nfufune kyali wange akuwe $1,000,000 y'essente onjogereko ebikyamu nze enkyonda bi mu kooti so musuubire setup ezo kubanga mwekennyini mwe mukipublicizinze omanya obuzito bwakyo nti kitegeeza ono bwanjogerako ebikyamu nsobola okumusiba ne mujjamu ssente onfuna bulungi so musuubire setup ezo oba mwe mukwatagane mu bibiina byammwe bibatwala oba bannakyemalira muteeke akaliro ku palamenti etteeka eryo libeere revised libeere amended kubanga omuntu yokka yakola etteeka yasobola oddiggyawo era palamenti yakola etteeka yeyokka yesobola okukola ki okuliggyawo bwe kitaba ekyo mubeere keyafuula kasembayo mubeere ne balooya mubeere nabo kumpi kuba muyitayitira nnyo kati mubeere ne balooya nti oba bankutte mukole eki olenga atambye okulira kansona bantwala oba balooya kikuyamba emirundi ebiri ye looya atulira mu sitole yo akwadvisinga accordingly nti so gyogenda okukola either a recreated track on the side of the law oba egenda kukuleteramu kino ogikole ng'okimanyi sooke kwebuuza nga ne sitole tetunagikola so si kukola kino ffe kye tukola n'osooka oyogera ate n'omala okukubira kakati kanso ande babadde bankubidde wano ku poliisi nkole statement onfuna bulungi kakati musobola okuba nga muna balooya bammwe muli musole tolabanga nga tomanyi oba enaaba ku side of the law oba against the law kati mwe mugikole ogambe sitole gyogenda okukola egenda kuvaamu legal implications ki onfuna bulungi ekyokubiri bannamawulire awatali profession beesibe nnyo ku bannamawulire abali profession onfuna bulungi babeere nga bo tebamangamanga nnyo kubanga babakwata kodi tetojja kugamba nti siri profession Uganda weeyononekedde abali professional be bakoppa batali anti bino bitambula nnyo anti legally ne ethics onomala nzo banga na talent kukimu kimu talent onomala nzo banga na talent mukwata amawulire naye nga when it comes to ethics ng'abulamu ebintu ebitekiniko ebyo ng'abibulamu kale obudde bugeze butuddukako oyinza okutuwaayoko ku bigambo nga 1, 2, 3 n'obubaka bw'oyinza otuwaako okuva ewa mukwano gwasinga omubaka waffe omulungi wa Kampala omukyalo omubaka omulungi owa Kampala abatumiddeko mwenna abaagala nnyo abebaza okumusabira ebiseera yali nga mulwadde enno omukwano gw'abannamawulire era abaagala nnyo era abannamawulire abasinga baali bamukyalirako bambi abalanga bamuzzaamu amaanyi ali confident nti bannakampala bamwagala
kyoba kimulaze emirundi mingi nnyo. Tulina wano abakazi abajja nga bakaba amaziga olwokuba emabegako awo nga bakaba amaziga nga bagamba omubaka abasajja nga bakubonyaabonyeza onfuna bulungi. Tulina abantu abalinyanga zibbaasi nga bajja agakaani okulaba omubaka naye nga bannakampala onfuna bulungi naye ekyo yakikolera. So ali confident nti talina kubuusabuusa nti bannakampala bamwagala bamukkiririzaamu. Era 2026 bannakampala twabayitamu nga tubasaba obaddeyo bataddayo ne bakkiriza ne bagamba nti butuufu omubaka akole ki omubaka akomewo. Omubaka yekka ndowooza yasooka okusaba mandate nga tannaba kudda ku National Unity Platform okusaba kaadi sooka nayita mu division zonna eza Kampala ng'akozesa abantu bakola nabo bagenda nga basayininga ku kipande tulina munda mandate z'abantu tulina over mutwalo mulambo ogw'abantu nga bagamba nti bannange akomewo era bakumugamba nti tadda kubanga ye munnamateeka ne bamugamba komawo ate obeere nga otuweereza kubanga ye revolution gwe party yo ey'okubanga ojjayo abasibe. So bw'oba ozeeyo omumpera obubaka bwange obw'okumusiima okubanga asaddaka profession ye nga munnamateeka omutendeke kubanga aba advocates bafuna ssente nnyingi nnyo mu mateeka n'okuwoza emisango egy'enjawulo n'oli okusalawo okusaddaka profession ye n'agamba eno kanjiwe abo abantu abanyigirizibwa sobole okubawooleza emisango egyo n'okubajja mu makomera si kyangu ne munneebaliza olw'ekyo n'okuwaayo profession ye obudde bwe na buli kimu kyateekamu omuŋŋambire nti tusiima era tusaba omutonzi yamwongere obulamu. Anyway, Katonda anaaba asiimye nga naye asiimye tujja funayoko interview ayogereko ne bannakampala naffe pozi nakasembayo bannambawo yarambe tusize obubaka bwange nti bajje obubaka bagulewo files ajja bawoleza bajje bagenda okukola okubanga bakola bye bakola okubayirira nga alina akasimu gyasobola okuddukira mbaka abaaniriza mu ofiisi ye bajje omubaka bategeeragane misango yakola gyabwe mumanyi ofuna so mbaka wadde ofeeyo ku Mande nzija wa mubaka kugulawo ki fayiro wowulirira akasimu thanga nti bantwala ng'omubaka okubiramu kale bale tweyaziza nnyo abalungi abatugoberedde okuva gye tutandikidde okutuuka wano eno. Yenze Deni mbadde ne Kanso Andrew Sebunya omwami wa omubaka Shamimu Malende omubaka wa Kampala omukyala. Munzikirize mbategeeze nti no 2026 mulabiranga ddala Honorable Shamimu Malende ye mubaka agenda ate okubeera nga afuula Kampala ey'ettendo ate eyiwaddeyo okubeera nga akuweereza. Tusinkane nga Gulude nakkiriza mweraba. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.